Twegayirire. Ayi Katonda, gwe yawa omusaayi gw'abajulizi okubeera ensigo y'Abakristo, tukwegayiridde ennimiro y'Ekereziya wo eyafukirira omusaayi gw'abatuukirivu bo kaloolirwanga ne banne, giwe bulijjo ekubalira ennyo ebibala. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Singa temukkiriza timujja kusigalawo. Bye tusoma mu kitabo kya Isaaya omulanzi. Mu bwakabaka bwa Akazi mutabani wa Yotaani mutabani wa Uziya kabaka wa Yuda, Razoni kabaka wa Aramu yaddamu okwambuka e Yerusaalemu ne Petani mutabani wa Remaliya kabaka wa Isirayiri n'akizinda, naye teyasobola kukiwamba. Amawulire ne gatuuka ku nju ya Dawudi ne bagamba nti Aramu atuuse ku Efulayimu. Awo omutima gwa kabaka n'emitima gy'abantu ne gyewuuba ng'emiti mu kibira bwe gyewuuba mu kibuyaga. Katonda n'agamba Isaaya nti, genda ne mutabani wo Ikaliyasubu osisinkane Akazi ku nsonda y'ekiyiriro ky'ekidiba ky'emambuka ku luguudo lw'ettale ly'omwozi. Omugambe nti, wekkaanye, beera mukkakkamu, totya. Omutima guleme kukugwa wala olw'ebisiku bino ebibiri ebinyooka, yadde olw'okumanya nti Efulayimu ne mutabani we Remaliya bateesezza okukuzikiriza ne bagamba nti tuzinde Yuda tumukube, tumwewambire, tusseeyo kabaka, mutabani wa Taberi. Omukama Katonda kino ky'agamba, tekijja kutuukirira, tikiibeewo. Damasiko kye kibuga ekikulu ekya Alamu. Omutwe gwa Damasiko ye Razoni. Ekibuga ekikulu ekya Efulayimu ye Samaliya. Omutwe gwa Samaliya ya mutabani wa Remaliya. Mu bbanga lya myaka 6 oba 5 Efulayimu kiriba kizikiridde nga temukyali bantu. Naye oba togumira ku nze, togenda kuguma n'akatono. Ebyo Omukama yabyogera. Katonda anyweza ekibuga kye emirembe gyonna. Omukama mukulu wa kutenda nnyo mu kibuga kya Katonda waffe. Olusozi lwe olutukuvu, akatunnumba akamanyifu, ly'essanyu ly'ensi yonna bw'efa yenkana. Olusozi Siyoni olusemberayo ddala mu mambuka, kye kibuga kya kabaka omukulu. Katonda mu bigo bye yeeraga nga kye kigo ekyesiifu. Anti laba, bakabaka beekuŋŋaanya ne bayiika lumu. Olwalaba luti ne bawuniikirira ne batya, ne babuna emiwabo. N'eyo okukankana ne kubagwira, okulumwa kyenkana ng'azaala, ng'empewo y'omu buvanjuba bw'emenyaamenya amaato g'ettalusi. Alleluya, alleluya.
ebiragiro by'Omukama bituufu bisanyula omutima. Aleluya. Ekiragiro ky'Omukama kitukuvu kimulisa amaaso. Aleluya. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo. Mu budde buli, Yesu yasooka okukolimira ebyalo mwe yakolera ebyewuunyo ebingi ne bigaana okwenenya. Ziri kusanga ggwe Kolozeyini, naawe Betisayida ziri kusanga. Kubanga ebyewuunyo ebyakolebwa mu ggwe singa byakolerwa mu Tiro ne mu Sidoni, singa baabonerera dda ne bambala ebisuna ne beeyira n'evvu. Kambabuulire, Tiro ne Sidoni biriddirwamu ku lunaku olw'oluvannyuma okusinga mmwe. Naawe Kaferunawumu, ate nno okweguluma n'otuuka ne ku bire, ojja kukka okutuuka emagombe. Kuba ebyewuunyo ebyakolerwa mu ggwe singa byakolerwa mu Sodoma, singa kikyaliwo n'okutuuka kati. Kambabuulire, ku lunaku olw'okulamulibwa, ensi y'e Sodoma eriddirwamu okusinga ggwe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano ebikomye. Abooluganda abaagalwa, oluusi okugamba omuntu atidde nti totya kiwulikika ng'ekitali kya kisa oba ekitali kya magezi. Kuba akafaananyi ng'okigamba omuntu agenda okugobwa ku mulimu olw'eggulo lwa leero, oba ng'okigamba omuntu addayo ew'omusawo okufuna results, tugambe eza biopsy, oba ng'okigamba omuzadde atamanyi ssente za fees eziddako we zinaava. Okutya mu bantu nga bano kubeera kwa ddala, tewaba kwebuzaabuza. Era kino kye tuwulidde mu ssomo erisooka lye tuwulidde. Yeruzaalemu ekibuga kyetooloddwa abalabe, bakabaka babiri bamaze okukizinda, bali wabweru w'ebisenge balinze kuyingira na kifuba, bategese okulumba, balinze kuyingira buyingizi, bakiwambe batekeku kabaka gwe baagala. Isaaya atugambye nti omutima gwa kabaka Akazi ali mu Yeruzaalemu awamu n'abantu be gyakankana, nti gyakankana ne gibanga emiti gy'ekibira bwe gibeera nga giyuguumiziddwa kibuyaga. Omulaba ali wabweru, essaawa yonna ayingira, amagye weegali. Kale eno crisis yennyini ekibuga mwe kyesanze, embuyaga etuuse ku kibuga kino. Isaaya atuwadde ekifaananyi ky'emiti, emiti gy'omu kibira egikankana ng'alaga emitima gy'abantu mu Yeruzaalemu egyali. Kino ekifaananyi kyoleka bulungi amazima g'obulamu bwaffe. Tulina emiyaga mingi gye tutasobola kufuga mu bulamu bwaffe. Tosobola kusalawo kiki kinaava wa musawo ng'ozzeeyo. Tosobola kusalawo oba mukamaawo anaasigala akuwadde omulimu. Tosobola kusalawo, tosobola kufuga kusalawo decision za mwanawo.
tosobola kusalabo oba oyo gw'oyagala anaasigala mwesigwa gy'oli oba nedda. Eriyo embuyaga ezijja mu bulamu bwaffe ng'okusalawo kwaffe kutono wa gye tudda. Era okubeera abakkiriza abooluganda tekitegeeza kwefuula nti ebintu nga bino tebituluma oba ebintu nga bino mu bulamu bwaffe tebiriimu. Embuyaga mu bulamu bwaffe za ddala. Olaba n'omuti omuggumivu, Isaaya ekifaananyi ky'atuwa nga muggumivu bulungi, gulina we gutuuka nga kibuyagazze ne gwenyeenya, amatabi ne gamenyeka, amakoola ne gagwa, kyenkana nga gulinga ogwagala okukutuka okuva mu ttaka. Naye nga wansi waliyo ekigunywezezza, wabeerayo emirandira egigunyweza. Kale ekibuuzo Katonda kyabuuza kabaka Akazi si nti lwaki otidde, nedda. Katonda amanyi ekitiisizza Akazi, abalabe bazze. Kyamubuuza nti wakati mu kutya, wakati mu muyaga guno oguzze, weesigaani? Weesigamye ku ki? Akazi yali ayagala kukola ndagaano n'eggwanga kirimaanyi erya Assyria nga ye yeesiga maanyi g'abantu. Era tumuwulidde bamusanze alambula luzzi mu budde bw'olutalo. Akazi alowooza ku mazzi, oba oli awo tebawamba oluzzi ekibuga kwe tuyimiridde. Yeesiga bintu, yeesiga maanyi g'abantu. Naffe oba oli awo bwe tutyo oluusi we tubeera, tweyambisa ssente, tweyambisa obuyinza, tweyambisa abantu be tumanyi, tweyambisa ebifo bye tuli nga twagala okufuga buli kimu. Weewaawo ebintu ebiyinza okutuyamba naye tebisobola kutukuumirawo olubeerera, tebisobola kufuuka mirandira gya bulamu bwaffe. Mudda nabyo binafuwa. Era Omukama kyava agambye Akazi nti bw'otogumira ku nze togenda kuguma n'akatono. Ebisigadde byonna tebijja kuwanirira kujjako ng'ogumidde ku nze. Kyamugamba nti wataabeerewo kikunyweza kisinga muyaga guno guzze. Bino ebizibu by'osanze wamu n'abantu bo bigenda kukola okusalawo kw'amaanyi mu bulamu bwammwe. Oba oli awo abooluganda, emiyaga egiri mu bulamu bwaffe giyinza obutaggwaawo leero, naye olwaleero twegayirire nti Mukama, mpa bwe mbanga nkankana onkwatenngako ompanirire. Bwe mbanga ntidde tokkirizanga kutya kufuga kusalawo kwange. Wakati mu kibuyaga akunta, mpaawo okunywereranga ku ggwe, gwawangaala n'ofuga byonna emirembe n'emirembe. Amiina. Dear brothers and sisters, Isaiah does not deny the reality of the storm. Jerusalem is threatened. The people and their king, they are afraid. Danger is looming. Their hearts, we are told, shake like trees in the wind. In the same way, faith does not remove every problem, every financial struggle, every family crisis. Faith does not simply remove these uncertainties of life. Nor does being faithful mean that we do not tremble or fear. The question is not whether we are afraid. The real question is, when we are afraid, where do we place our trust? Who do we trust? Dear friends, we may not be able to control
every storm that blows in our lives. But we can still remain rooted in God. Our faith does not mean that we are not shaken. It means that even when we are shaken, we are not uprooted. The Lord be with you.